Bring back our people. Bring back our people. Abantu bafete balina batata babwe kunga. Abantu bafete balina bachala babwe kunga. Kunga. Agala bamutuwe oba yafa batuletera amagumba tuzike amagumba kuba mama yakoga. Mwaka mulamba mama yakoga ye nalinga luti. Omuganda yalina omukyala yalina omukyala yawe oyagenda omukyala naabona kati omwana yafa. amanya ge yani gonna ye Kyambalango Fazali yeeko emba biri abiri nabuzibwawo nakati tumunoonyezaako naye atubuze bamukwata batya. Waliwo akamotoka akatono akasooka okujja mu Kyebando Nansana kaali ka bbulu ne kapaakinga nga kaliko ebifaananyi bya pulezidenti waffe omulungi Bobi Wine. Kaakati bwe kamala opaakinga abaana baali awo ne bawona omukyala avudde wano mama Fiiki yali ku mobile money nga gye sente. Kati mutabani wange avaayo ng'amanyi nti akamotoka ako abakabaddemu ba Bobi kumbe balina akakodyo ke bateze baali ba movement. Boya avaayo akwata ku mmotoka bwati ku kifaananyi akisendekereza. Waliwo drone yali ezenga epakinze ku masannyalaze wali mu maaso awali transformer agenda okukwata ku kifaananyi asisirize bwati. Abasajja baabuka mu drone nga balinga bokuba ejjinja mu njuki nga balina zibatuuni bakwata boy ne bamukuba. Kati bawona omukyala avuddeko avaayo aga bannange omwana amukuba waaki naye ne bamukwata ne babakuba n'essaala za Mukama atuyambe kubanga bannaye abalenzi abo babiri babakuba nnyo. Omu agenda wano omusobula nga gutuyise nga yina afuuwa bufuuyi ne balaaja naate tuli babbi mutusonyiwe ne babatwala bwe batyo twanoonyako ekigo bagendako ekitalya bannaye baabula. Naye tusaba gavumenti bwebanga ddala erina abantu baffe ebate bwaba alina emisango babatwale mu kooti. Ali ba poliisi kwali biseera byakwekalakaasa oba okwekalakaasa kwaliwo naye kwali kuwedde kuba zaali ssaawa 9 okwekalakaasa kwaggwa ssaawa 7 ate newaffe okwekalakaasa tekwayitawo. Nyanfuna abatta omwana kuba baali mu ngoye za poliisi baali ba poliisi ne patrol eyali ku Nansana ku hippos eteekwa okuba nga emanyiddwa kuba tebamanya ebibinja ebikola ki ebiyitamu. Ono yali alya chapati ono yamugamba kujja kunyumya nga bonoonyumya ne mukwano najja waka bwe n'omuwerekerako bamuba amasasi on close way nga tebalina kye bakoze baali banyumye na byabwe. Twagezaako okunoonyereza bwe twagende nabweru batugamba nti abo si ba poliisi yaffe. Twafuna aba human rights bajja bonna ne bakola ne bawandiika tekirina kye twafuna. Kubanga bagamba nti no mu Uganda mulimu demokrasi awabanga mwali ng'ate bategeka n'akalulu bo bennyini tubamu ne tukyewuunya lwaki ate ffe abantu abaffe bakwatibwa kubanga bwe mba muli bazanyi ba mupiira nebeera nga ttiimu eri erese 11 ate n'okwata ab'oludda luli n'obasiba emigulu n'obasiba emikono ate n'obagamba tusambe kati okubeera mupiira ki mwe Museveni twaga okutegeeza obeera ng'ogamba nti nno demokrasi wali mu ggwanga ng'era demokrasi akkirizibwa buli omu omwenjooyinga. Kiki okwata abaana baffe, kiki okwata baganda baffe, kiki okwata bakadde baffe. Amanya gange bampita Wansingo Musa mbadde mu poliisi Nansana wano poliisi we Uganda naye gavumenti ya Museveni etulugunyiza bino ebimulaba bino bankwata 2020 olunaku bakwata Bobi Wine bankwata enkeera yaako kubanga mpagira Bobi Wine bantulugunya mpaka n'essaawa zino batwala ebyange byonna sitalina na 10 loka zange baziwamba passport baziwamba buli kimu naye nkoledde gavumenti ya Museveni emyaka 26 naye ndaba ebonyabonya bano Uganda era nsaba tusabe Katonda tutuuse gavumenti yaffe. bwe bakukwata ki ekyaliwo? Bankwata bansanga mu kamotoka kange nalina kapumo na tisati za Bobi n'enkofiira ne banga mbandidde munsi yange oluku ne bantwala Kitalya ne nva Kitalya namala emyezi 6
DPC we kachiri yankwata nambonyabonya nansako n'amatu era ndi mulema n'essaawa zino sitambula era bakansala bange bebandabirira kati abwoyi yankutteko kaana kambaata bebangumyagumya naye siri bulungi mu Uganda bankwata ne bantulugunya ne bantwala Kitalya neva Kitalya ne bantwala Kigo ne banzija Kigo ne bantwala Luzira maze emyaka 2 n'ekitundu era kwe kunta nga sina musango banvunaana gokulya mwensi yange olukwe naye omulamuzi yagamba ati tulabe bya bufuzi buli omu awagira ekintu kyayagala era baali yagamba nti singa nalina omusango gokulya mwensi yange olukwe yandibadde emyaka 27 naye yansaba emyaka 2 asanga wali kuguningo omulenzi yali asiika chapati ku hippos abaana abo babakuba amasasi olunaku lwe bakwata President Kyagulanyi Ssentamu Robert naguno gujwa tusabye obwenkanya abantu abo tebafunangayo yadde n'ekikumi abaana baabwe ku ssawa ya leero tewalina lipooti eraga ani yabatta era bagenda bayirira batya tukoze kyonna mu Parliament mukyajjukira nti mu nnaku nga bakasiba ababaka twegatta ku babaka bonna ne twekalakaasa era ne tufuluma ne Parliament yeggwanga era almost buli session ebaddewo mu Parliament twogera ku bantu bebasibye era speaker nga atutegeeza nga gavumenti era nga naye ategeeza gavumenti abantu babawozese babateeke mu buguli basobole okudda era tewali kikolebwa twogedde ne baminisita bekikwatako aba security bwe bebwalabwala bwe bebuzaabuza bwe bataawa bigambo bitali bimativu tetwajja mu kalulu kuzza musango tetuzangako musango bwe wabulu tebabwagala babuleke and that will be okay for the government than actually okugenda mu bululu ne tutandika okufuna ebizibu nga bino abantu mumanyi abantu nkaaga mu babiri battibwa tewali government etekkiriza demonstration obutali bumativu bwaffe busobola okulabikira mu kwogera obutali bumativu bwaffe busobola okulabikira ku floor ya Parliament obutali bumativu busobola okulabikira mu bintu byonna naye ati bwe bigaana ne demonstration era constitution y'eggwanga ekkiriza bulungi okwekalakaasa kaakati nga 21 twagala gavumenti obejjayo mamba zifaanana zite enjagala ezijjayo njagala erage ezijjayo ku lwokubiri ffe tutambala okulinza kwa mmeka abantu baffe abatalina ababba baabwe nga basula ku kaleero tebalina kyakulya lw'abaana abatalina bataata lw'abataata abatalina abaana baabwe abali babalabirira nga bali mu mikono gy'omuntu omu alowooza nti eggwanga Uganda makaage kinaabiro kye alina okwesiimulizaako ebisooto nga bw'alabye